gamba kakati bw'omala okutegeera nti ekibiina kya Stesha kyajjanga kya Museveni ate bw'ojja n'ogamba nti omuyombesolo okuba yayimbye wa Museveni nze ndaba awo totegedde ebintu bino gye bikola ki gye biva kiri kyobadde ogamba eky'ennimiro era kiringa bw'onoobeera n'ennimiro yo wano ng'olina faamu yo naye ng'olina n'ekajjansi bw'ogendako ku yeekajjansi toba mutawaana kuba oba mulayini era ya nnimiro so oba tobuuse bawunaliza nnimiro omuntu eyagamba nti bo nga ekibiina kyabwe nga bali gamba ekya Nuupu mutuleke we muba mukutte enjovu nga mugikutta amatu leka ffe tugikwata okugulu kana togenda gikwatira okugulu ng'obayimbira ku stage anti kakati mmwe ekibalitabula byali bigambo bya Stesha ekitabula temuwuliriza bigambo by'abantu era nakugamba nze nakakyogera emirundi mingi nti ze ŋŋendera nnyo ekigambo kya Kyagulanyi kyeyagamba nti mwebereremu omuntu gw'olina okwebereramu kati nze bwe ndaba ekibiina kya Stesha nga kyazze sobola kifuula kya byabufuzi neebereramu omuntu wadde neebereramu ng'omuntu ku ntegeera yange wadde nga mwe kiba kikoze eki kyerimbise oba ffemula mwe kikoze eki kisobola okujja nga kya byabufuzi naye nze mu kiri ekigambo eky'okwebereramu kwe okumanya nti bino byenkola kati ng'okugenda ekololo kubanga n'abantu bayinza oga nti yagenzeeyo nga muyimbi naye bye yakoleddeyo ng'omuyimbi byo bye bituufu bye yakoleddeyo nga Hajati Seza Mayanja nze alaba nnyo pulogulaamu zange simanyi luba lwaki n'ebiseera ebisinga agamba mujjonkera ng'enjogera bw'egamba naye siba simujjonkera nze mba njagala kale bwe mubaamu ekibi akitwale nti kibi naye afunemu n'ekirungi ayigemu kubanga erinnya alirina abaana abazadde ettutumu erina essente alina waliwo n'essente olumu ze weerekereza n'ogamba ezo kanzireke naye kyekiraga nti waliwo abagamba nti nze ssente kanzifune mu bulungi ne mu bubi kiringa bw'olasanga omusiraamu ng'oli musiraamu n'ogamba nti nze wadde ndi musiraamu naye nina okutema embizi kale okuba sigiridde kanjiteme kankole bukya y'embizi oba okoze kikyamu wadde oba oyagala ssente so nze ndowooza nti Stesha Mami Nsereko bye yamugambye byabadde bituufu nnyo ngana era oba kitegedde omanyi kinsasa malayo ngenda nzijukidde speech ya Munyagwa ine kigambo kye yayogedde wallahi nga kimumbisa akalula 100%. Omanyi we yagambye bwe nkwata obukulembeze buli atali Munnayuganda nga tolina biwandiiko wano ogenda fuluma ogende sikwagalawo abo abazungu baati bagenda namuwasindise kyenzijukidde soko omalayo speech ya wano tugende wali abo abazungu baati bagenda malayo wano tugende wali yayogedde ebintu ebimu kati bisoboka ndi bw'otuulira Mugisha muntu lwaba ndi nga wegambye Mugisha muntu oyo amanyi okay tuli ku The Truth Media kwe tuli sawa zino kwenyini ndinde omukulu masoka weyanjule soka weyanjule nze sijatagisa kweyanjula tukyatagisa kweyanjula ne muzeyi mawa kozo okungamba nti ntumire ku mikwano gyange oyagala batumirako abali mu Uganda abali buli wamu mpozi nga bongamba ntumire naye ebyokweyanjula nze nsuubira nti kati abantu basobola okuntegeera nti nze mawa okusinza ku banga limaze kunesa je weisamba naye okusinza ku banga limaze nga mbeera ku internet kuno oba ku mikutu gino baba bantegeera naye njagala babagamba nti baleera tukomyewo okubanga tubaweereza ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda olwokusatu tetwasobodde olw'embeera nti twabadde mbeera ya kuwandiisa abakulembeze tuli mu kusunsula abantu ate ffe nga abamu kitukakatako okubeerayo okutunuulira ebigenda mu maaso okwekkaanya tuleme kuwa abantu bintu bikyamu munaddala nga nze manyi ku internet kuno kuliko abantu bangi naye abantu abasinga batutumu nnyo naye ate tebamanyi ekigambo kiri bamaanyi naye ate si bamanyi yes era nti oliwa lugembe era ndowooza tewandisoose mu bukyambera naawe mu Luganda kyosoose okuntereezaamu togenda kunzalayira wano nedda si kuzalawa baki bamaanyi ku internet buli muntu abamanyi naye si bamanyi kyekigambo ekituufu ti abantu bangi bamaanyi naye si bamanyi ku internet kuno naye si baki si bamanyi ate nakyo ne kiba nga kitukozeemu bubi banga abantu baffe ababeera ku internet baagala okumanya
ebituufu ate baagana okuyiga kati ebiseera bisinga balaba bali ab'amaanyi ate abamanyi ne babayisaako amaaso kati ebiseera bisinga nti abantu babeera b'amaanyi naye nga si bamanyi kyokka ate abamanyi ate abamanyi oluusi ne batabawa nnyo kubasiba amaanyi budde kubasiba amaanyi so embeera eyo ku intaneti mungirabye nti ekoze nnyo ate ng'ekyakola ate nga tulina okutunuulira bwe tuba twagala eggwanga lino litambuza obulungi tulina okutunuulira ebintu nga bwe bitambula mu bumanyi era mu bumanyi buno bwe basinze oluusi okutufugira bagamba baleke tebamanyi kyebakola kati ba abamanyi ne bakozesa obumanyi bwabwe okutufutyanka ab'amaanyi ne bakozesa amaanyi gaabwe otufutyanka mu abamanyi ubwo gwakubira nga kutereeza naye bakaleero nga mawakutereezezza anyway tuli kusula motors bwe tutudde kabule tubaga nti buli wembeera ne mwami mawa mujja kutulabanga mu bondi ene motoka gye tutuddemu emabega alimu adduse naye tumutundiramu abagiramuza ne motoka tuweka bagitula tuwasula motors tubeera wano kusula moto era sinza kwerabira kubagamba oba kijjako kubagamba nti kusula motoka osobola okufuna emmotoka n'ogivuga n'oba n'emirembe n'oba nga toyina wasiwasi toyina ogenda gambya nti ate ndi wali emmotoka nsanze bagitutte ate mbadde ndi wali nsanze Bukenya ayimiriddeko n'ekifuba n'omutwe gwe ayimiridde wali mu emmotoka eno tujagala wagigula kusula moto tubanja ewasula moto ebyo tebiriiyo bw'ogula emmotoka ewasula moto ojja givuga mutima mulungi mu bukakkamu era okola emirimu gyo bakubanje nga babanja mu mbeera ey'omuntu asaanidde okubanjibwa nti amunange nno twasasula $2,000,000 n'osigazaayo bakubanja nga kasitoma so singa omuntu eyabbye naye obudde buli nti awo nkyali mu mbeera mbi naye ngenda kuleeta wiiki ejja basula moto bateesa okkaanya nabo otegedde so mujje wasula moto mugule emmotoka mulime kufanga temuguze moto ogule motoka wasula moto bakugule motoka eyo simanyi mubakawe simanyi bakawerimidde simanyi mu tugezeeko ate abantu bana basuule motoka M3 awo tebabanjiza neeyana waja abatunulidde basuubira okulya basuubira okuweerera abaana naye wano kusula moto emmotoka weeroboza bweroboza bagayi batunze omuntu emmotoka n'agiteeka ne mu kiraamo kubanga toyinza kugula motoka mu byanda birala ayimi toyinza kugula motoka wasula moto neweeralikira nti ate njiwadde omwana bajja gimusikako tekisoboka ekyo kiba tekijja kusoboka anyway ate nga oba oyagala okugula ebintu ekyana namwita Buy with Joseph awe China buli kimu kiba kiggwa enamba kweziri ojja kuziboneza Sula Motors kweziri osobola omukubirako buli kimu n'okifuna ekigambo ekikolagana n'emmotoka buli kimu kintu kikolagana n'emmotoka agula atunda atopinga aswapinga so jango wasula Motors kyoyagala kye bakolera osooka no testinga mnakubuulira buli kimu ekyemmotoka ine bibanda bibiri aina wane machindye kwa otuka kunkulugula ya Salama Road okiri ekida ku Entebbe Road Africa Oil Amafuta then opposite wasula Motors wali wetu today right now oboso logenda wali ekibuye awali oguzimba ogunene oguliko nina interiors kati opposite nina interiors kulika kuba akavaako ojja kugira bondi nene nyeri yao bagita Sula Motors so Buy with Joseph ye China wano bibabiri wano waliwo mukwano gwange abira mu America awo yangamba yagala gula emotoka wano kusula moto agule ajagulawo ku motoka ayagala emotoka eri mu $500,000 kwana era nyalo kugamba nti wano wonna tuzirina nawe gwe nali eye Bulaya ali mu America ali Canada ali mu London oluddawa ngoyagala ogule emotoka kusula moto kuba bukubye simu eyange yamawa Haruna bobanga ogirina eyo atagirina osobojiba ojibuza munno ali mu America jeri ejjudde esimu yo yetolodde America nga gwe physical tolinyangayo yesimu yange yansookayo so oyiranja olukina abayi kubire simu bodi London ongambe tinjagala gula motoka kusula moto kitegedde yakuwe sula esimu ya Sula Moto obanze mwenyini nja kujja wano kusula moto nkubwe mwami Sula nkugambe omuntu ona ayagala kwogerako naawe ayagala motoka mukanye so ebasula moto so ekyo ne kibabwe ekityo agenda kugamba nti nno omwezi ogujja wakati wa
10 naawo tugenda kuba tugulawo the Mighty Climax, the return, the reopening of a Climax. Bagenda kuba bagigulawo ali eyo ngonoonye ekifo ekyokusanyukirwamu mu Makindye ekina buli kimu ekyetaagiswa okusanyukiramu si baana si bantu bakulu si kikudigida kulya kunywa. Climax komawo mu bujjuvu. Tewale atamanyi Climax n'omuntu n'waba ali Masaka n'omugamba nti nno njagala kundagira Climax ajja kugamba genda mu Makindye ekifo kigenda kuggulawo buto. Era Climax awo nango kyongerako nti tuteekateeka mukimanyi bulungi nti we tukolera emboozi mukati nga tujaguza kuno tuyinza obbategekerayo dina era Climax awo tukyateekateeka tujja kuba tubabuulira embeera nti eriwo ya bufuzi ne tugenda kulaba kigenda kutambula kitya then wekinaabanga twaba nti kitambudde bulungi ni ebyobufuzi ne tubyekkeenya ne tulaba entambula y'ebyobufuzi egenda kuba kuba tuyinza okuteekayo kwolwo ng'ate Museveni lwali mu kibuga ng'emizinga gyetala so byonna tukyabyekkaanya tulabe naye ka tujja ba tubabuulira oba emboozi mukati tunaagibakolera oba tetujja kukibakolera mujja kuba mukitegeera ate nga 6 December tugenda kubeera Zirobwe bagiyisa the Farm Meat Festival gye tugenda okubeera tugenda kubeera ne Wininwaji Reigi tubeere ne King Saha tugenda kubeera ku buli kika kya nnyama mugenda kukiryako bagita the Farm Meat Festival jojo kusanga buli kika kya mmere nga 6 December awo tugenda kuba tutuukawo very fast mwanzi birawo okubachi ate mwampa sente ekira tetukuwa kati omazola ngina twakuba tetukuwa mwampa sente no kyenkubuuziza tukizemu kati omazola ngina twakuba tetukuwa sigambe okwo emmere mwampa ntono Zabana nyagala ogambe nti ye bali gambe emmere gye mwampanga aye emmere tebo buli muntu mwampa obumere butono na kati buli muntu akyajaganye emmere gye yalya kyose saakirya tekyaliwo embuzi saagirya teyaliwo nalaba sigiringa esoogendako embuzi 9 ate nga y'amadaala waggulu oteekayo enkoko ate yagambye agamasirigamba tuno kuba ekifo kyali kifunakinaabezirobwenooza kinaaba kiti kijja kufumba mutu ate leero gwe kyogenda okukikola bamanyi nabaliba abantu bali bwe wagenda osalako balina okubeerayo betwasangaawo abantu bewalinga otuwa nabo wano naye nga kyekugamba nti no tiketi egenda ku mitwalo 15 awo ku makya ku misana kwokka mitwalo 2 kuliko ne tenti ng'osobola okusulayo miliyoni 5 abantu 3 eyo ya famire kuliko okulya kunywa kusula n'okudigida naye weeteeke musente tezikusala nnyo ontwaleyo nga tuvudde wano mpute kasuwa akasuwa bana ali eyo mawanjala mtu alakasuwa munyambe sasire mumpeye mitwalo 10 jokka bwegiti 10 jokka ka 10 nga kuliko n'ekyo okunywa neba ne balina akasuwa kali akedde nyama bagiteeka mu kasuwa muli nakatwalako ku wiki wano ku Mande na Kulokubiri Kulokubiri twagendayo ne nambe sende akasuwa kati yakambuzi kataka tulemerewo sende wazijja amini yabakolako akembuzi kali katya nani era nayi osaba either half oba kilo nagikutera mu kasuwa noli okofa n'ennyama ate kali gammwe bamanyi mwasaba kilo 2 twasaba half nene yali etulemi sibagamba kilo namba emu ali half namba nagimalawo yagimalawo Nice. So ene mere esangibwa ku Solin Foods Makindye erimu ebintu ebyomulembe mubeere eyo nga mugigaya so Solin Foods yeyo mawa njagala tutandikire wano nga tetunagenda wantu walala nawe njagala tutandikire wakola n'omukyala Stacia Mayanja ebbanga gwe njagala tutandikireko otubulye Stacia Mayanja yani yaliwa kuba neno mupolisi abantu batandise omwekokkola nga tetunnamutandika njagala osooka owulire omwami Muhammad Nsereko wabula ng'ona amaze obyogala ne Stacia yamuzeemu yapositize naga njagala kulya ku kagege akasiike in a relation ku bigambo no byadde amugambye njagala tusooke tuwulirize wano katini agenze n'okuyimba n'ayimba leero rubbish otunuulira ono wakabina agenze n'okuyimba n'ayimba leero rubbish very stupid. These are the idiots that make the opposition look bogus. Mboyo nayo opposition kino ekiwala ekiyimbi ogamba you're president of the party ogenze kuyimba candidate wo bali mu kumunominatinga oyimbira presidential candidate mulala making us look as a bunch of jokers. Why are they using musicians in such a manner?
kigenze kiwuuba akabina n'akatambaala ku stage bwe bakiwalampa abasajja. Very stupid. Making a fool about our Islamic religion. No Islam. So how do you want to portray us as Muslim? Kimazao kiseyo. Era kimukuyimbira President Museveni. Very stupid. Then after that kigamu mulonde President Museveni. Tejale byaleta n'emikono egitawera. Newe kyagenze ne kiyimbira Museveni kine kiwala kya kabina. Ne bajjana ne baganti candidate wakyali nominated. So President Museveni asubira tugenda naffe tumufukamije nga bana abamufuuyira akabina ku stage. So what do you mean you are not happy with the process? Who is there in the process anyway? The one you are... Which process are you talking? Ekyokufuuyira President akabina ku stage yadde kyetaagisa? Yadde bintu bya kati twogera fact nti byayogeddwa bina mu video. Byayogeddwa naye omanyi kati kankuwulire. Ekintu ekiriko reference kiba kirala. Bwe tutunuulira wano e Uganda oba mu nsi yonna si Uganda ekka buli muntu abeera n'obusungu obubwe oba abeeramu ne bwaleetamu ekintu kye. Nze mwami Nsereko ekyamuguddeko ne bye yazayogera nze nsubira bwabadde busungu. Okumuyita omuntu stupid, yanyizeemu nga ye omuntu n'aba nga asobola okwolekeza Stesha Mayanja ebigambo bwe bityo. Naye nze nsubira nti Stesha Mayanja nakibagamba Stesha nga aguddewo ekibiina ne mbagamba Stesha Mayanja ze simulabanga munnabyabufuzi. Era mwami Nsereko simanyi lwaki alaba Stesha Mayanja ng'ebyobufuzi. Anti labayo. Stesha Mayanja okukola pate ey'obyobufuzi Stesha Mayanja nakibagambirako nti abo tebalina makulu. Anti katabayo ekiyombya mwami Nsereko nsobola okubeera ku side y'embuza lwaki. Ekisooka mwami Mawa woba oli promoter nga muli ba promoter mu promotinga music ne wabeerawo omuntu yenna nga mulimi nga mwena mumumanyi mulimi which is okay nga abasupplyinga n'emmere mwe ba promoter wona omuyimbi kimukakatako oba bamiso okuyimba wantu but oyo mulimi najja nagamba nti nange nfuse promoter naye nga avudde eri mu kulima n'akola ebikyamu mu bwene byaba promoter kitegeeza aba avumaganya ba promoter abalina egundi gye yeetisse nga promoter kati kyekiyombya Nsereko nti ono yajja n'aportrayinga nga zze mu politics directing afuse na president wa kibiina kati ate mwe yakoledde amanyanga ekiba bavumaganya bo aba opposition. Anti kakati kakuwe kino okitegeere bulungi. Saagala nnyo bannayuganda twerabire. Manyi bannayuganda twerabira mangu ekitubitako emyezi 3-4 tutandika okukyerabira. Ekibiina kya Stesha nga kyakawandiisibwa bagamba abantu abali kuno ku internet ne bagamba ekyo kya Museveni. N'ekya mwami Nsereko ne bakiwandiisa ne bagamba nakyo kya Museveni. Ne bawandiisa ekya PFF nakyo kya Museveni. N'ekya Mpuuga nti nakyo kyani? Kya Museveni. Era ne bagamba nti ekibiina kya Stesha Mayanja kizze kwonoona bululu bwa Kyagulanyi. Ekya Nsereko kizze kwonoona bululu bwani? Bwa Kyagulanyi. Ng'abali ku internet bano bakola ki? Bagamba. Kakati bw'omala okutegeera nti ekibiina kya Stesha kyajja nga kya Museveni. Ate bw'ojja n'ogamba nti omuyombesola okuba yayimbye wa Museveni. Nze ndaba awo totegedde ebintu bino gye bikola ki? Gye biva. Kiri ky'obadde ogamba eky'ennimiro. Era kiringa bw'onoobeera n'ennimiro yo wano ng'olina faamu yo naye ng'olina n'ekajjansi. Bw'ogendako ku yeekajjansi toba mutawaana kuba mwenna oba mulayini era ya nnimiro so oba tobuuse bawunaliza nnimiro. Omuntu yagamba nti bo nga ekibiina kyabwe nga baligamba ekya Nuupu mutulekewe mba mukutte enjovu nga mugikutta amatu leka ffe tugikwata okugulu kati ate ogenda gikwatira okugulu ng'obayimbira ku stage. Anti kakati mmwe ekibalitabula byali bigambo bya Stesha. Ekitabula temuwuliriza bigambo by'abantu. Era nakugamba nze nakakyogera emirundi mingi nti ngendera nnyo ekigambo kya Kyagulanyi kyeyagamba nti mwebereremu. Omuntu gw'olina okwebereramu. Kati nze bwe ndaba ekibiina kya Stesha nga kyazze sobola kifuula kya byabufuzi. Neebereramu omuntu wadde neebereramu ng'omuntu ku ntegeera yange wadde nga mwe kiba kikoze eki kyerimbise oba ffemula mwe kikoze eki kisobola okujja nga kya byabufuzi naye nze mu kiri ekigambo eky'okwebereramu sobola kifuula kya byabufuzi.
ekizokola ki okuvuganya kiba kibiina nga kizaawo ne bw'okitunuulira gwe n'ofumiitiriza Siteesa ebigambo byayogera nze sobola genda ku bigambo bya Siteesa tosobola kubanga Siteesa talina kye yali azze kukola mu byabufuzi n'akatini era ekyo nakibagambirawo bwe tugenda ku kibiina kya Siteesa ne tukisomoggola okugenda ewala n'omuntu eyeewandiisizza mwami Nsereko gwe yadde agamba nti kandidate wo ali eri yeewandiisa Robert Kasibanda nti ali eri yeewandiisa mwami gundi gwe yadde ayogerako ani Nsereko ti gwe kandidate wo ali eri yeewandiisa oli wa Museveni oli mu kuzina oyo yabadde yeewandiisa musajja wa Museveni yeesimbawo ebusujju nga ku kadi ya NRM ebusujju ebusujju mitiyana nga jjanga ku kadi ya NRM ng'omubaka wa palamenti akalulu ne kamukuba bwe kamukuba teyajja n'asigala awo omwaka guno era ne mu ntambula ze zonna mu kisanja kino kitugenda okumalako abadde atambula n'abantu ba Museveni n'emikolo gy'essomero lyalina omwami oyo mwami Museveni yabadde aggulawo amasomero ge nga ku mikolo gy'amasomero yabeerayo omwami oyo gwenjogerako abadde abeeraawo ku Makindye omanyi ekizibu kye nafuna bantu batono nnyo boyinza okwogerako ne mu byobufuzi nga sibamanyi kawube kuyimba kakati yeye nyini oyo eyajja mu president yeyo president party Siteesa yajjanga ekifaananyi bwe baamala ne baleeta oyo abadde owa NRM lukulwe ngera mu kibiina ekyo in fact nga talina n'amaanyi baba omuntu yane bwe yayogedde nga bakamuwandiisa gwalabyewo yaladdewo ekigambo ky'ebyobufuzi yonna kyeyayogedde walabyewo kolite y'ebyobufuzi byonna kyeyayogedde walabyewo ng'ayogera ku economy walabyewo ng'ayogera ku basuubuzi walabyewo ng'ayogera ku ddembe ly'obuntu walabyewo ng'ayogera ku education ndoza y'omu ku baasinze okwogerera eddakiika entono ennyo ate ne bw'oyogera eddakiika ntono naye ng'oyogedde kiina point talina n'ekintu kyeyayogedde n'ekimu abo bonna in fact yoyo bw'omutunuulira ekyo ekibiina nabagamba nti eyo si pate ya byabufuzi ne mbagamba nti era nze sinza na kugamba nti Siteesa Mayanja azze kwonoona bululu bwaki bwa Bobi Wine nakibagamba ne mbagamba oyo temuli era Siteesa Mayanja ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti watwogeddeko bubi naye nga kye nababuulira kyekituufu era kye nababuulira era yiri mwatambulira naye alabika asimbudde naye ataddeyo n'agamba era yiri mwatambulira yeeyo gye walabye ey'okujja n'agenda ku stage n'ayimba n'anyeenya n'abuuza buli muntu ali mu tenti naye nga buli muntu yenna bw'oba otunuulira Siteesa Mayanja mugjeeko kale nti yabadde candidate oba alina ekibiina kye ne bye yabadde akola ng'omukyala Hajati kale si munnabyabufuzi byo byabadde bituufu ku kampeyini n'ogenda n'oyimba sajja n'akukwatirira n'akusitula mulala n'akubakuba eno emabega kabina kati kakati ekyo ligamba ndi Siteesa yajja mu kintu kino era nze simanyi na lwaki obudde bwa Siteesa obutuwadde kubanga siyo bw'olaba nti kyeyakoze ng'omuyimbi tekiriyo nakyo si kituufu eno gye yajja n'agamba ndi munnabyabufuzi nakyo olaba nga si kifu kakati abo beŋŋamba nti empty head and empty tin byonna yabigasse ne bwe yandibadde azzenga muyimbi kale tugambe nti ye yazze wa President Museveni nga muyimbi naye ne bye yakoleddeyo tebimugasa ng'omuyimbi byabadde tebigatta ng'omuyimbi ate najja ng'ali mu ngoye nga yeerimbise mu kitiibwa ky'Obusiraamu ekya Hajati kati oyo teetaagisa kubuuza yeeyisa atya buli muntu aba amaze okulaba enneeyisa yaani kati ekyo wano wenzija n'ekino ekibuuzo mawa abali eyo obaddeko ebbanga ne Siteesa mubaddeko mu kibiina kyekimu Siteesa Mayanja yaliwa yaani Siteesa Mayanja kyemmanyiiko nti ye mukazi eyeerwanako ng'omuntu okutuuka ku ddaala lyakola ki lyaliko jjukira nti mu Uganda muno mulimu ebintu bya mirundi ng'esatu
mulimu agamba nti erinnya njadikola mu bulungi ne mu bubi. Sente njazinoonya mu bulungi ne mu bubi. Kati ebyo ebintu byonna Siteesa abikola ki? Abirina. Damu okukola ki? Okukola sente mu bulungi ne mu bubi. Byo byabirina. Okukola erinnya mu bulungi ne mu bubi. Byonna birina. Kubanga waliwo akola erinnya ng'ayise mu kuvuma abantu. Obuba bubi. Era naye ne sente ng'era waliwo abamusasula avuma abantu. Obuba bubi. Era sente n'akola ki? N'azifuna. Oba ekitegedde? Nkutegeera. Kakati Siteesa Mayanja lwakigamba nti yeerwanyeko naye nga nerwana gye yeerwanako ya mu bulungi na mu bubi. Nga yalina okuyitawo. Okusinza bwaba gwamuli maaso gwamanyi. Gwamuli maaso gwakola ki? Gwamanyi. Omanyi Siteesa abo balina ekizibu. Balowooza nti bokka bwe bayita okugenda ku mikolo gya Mwami Museveni. Ekyo kiba kizibu. Ffe tufunya amabaluwa. Kankuwa ekyokulabirako wano bapromota jjo. Baali bagenda Kololo. Museveni yabasuubiza ki? Sente. Baatugamba nti buli ayagala erinnya lye nga bamuwa kaadi. Naye nze n'abagamba sigenda genda wa? Kololo. Era kaadi yange saagikola ki? Tewagijjayo. Nabaga temumpandiika. Wano waabasuubiriza emiliyoni oba meka nabaga temumpandiika. Bo bazifunye. Yes, ndi promota ye kategori omwengwa nesijja genda wa? Kololo. Waliwo n'omukolo ogulala ogutambula. Ogumanyi bulungi. Ogumanyi. Totala gupromotinga guleke. Kitukakatako. Okusiramu kategori gye tugwamu nga bana mawulire. Nera tumala kirowoozaako. Tumala kirowoozaako kituufu. Omala kirowoozaako n'ogamba ngende ntya. Ngende mu kitiiki. Kinaakola tekikole era kyekiriyo. Naye nze kampani yansayiniza okugenda okukola kampani yenkola. Okitegedde? So kakati Basiteesa bayinza nti ogende wa Museveni okuyimba Kololo. Kyabbeeyi nnyo. Naffe kaadi tuzifuna. Naye ogamba sijja kukola ki? Sijja kugenda kankireke. N'ogamba babadde bagabayo bukadde 2 oba 3 kabukambuleke. Nensigaze. Naye bo balowooza nti okugende wa Museveni oba otuuse. Oba oyimbye oba toyimbye n'ogenda wali ne bakola mu tenti tikyamaanyi nnyo kyafuuka kiri awo ekitalina makulu. Museveni naye takyava Kololo yagafuula amakaage. Ekitegedde ekisaawe kya ggwanga buli muntu yandibadde akolerayo emikolo nga bw'olaba naye Museveni yakifuula kikye. Bakali walabe Kyagulanyi nga amaze okwewandiisa. Naye yandibadde agenda Kololo. Kuba temuli ku lunaku lwerumu. Naye tebamuwaayo. Ogembula nga yenyigiriza nateete eri mu bisooto. So Basiteesa ekibalowoozesa waliwo okutegeera kwabwe olumu we kukoma. Ye nalowooza nti bwe ngende Kololo nnyimbe wa Museveni nja kuba bamaanyi nnyo naye nga Kololo batuyise batuwadde zikaadi tuganye okubyetabamu. Siteesa emabegako yali atya bino bitatandise bikola kati bino ebyokugira bino okukyankalanya akola bintu bitajja mu public. Emabegako yali atya? Siteesa emabegako nze bwe namulabira. Wamulabira? Siteesa yava mu Kariuki. Bwe yava mu Kariuki n'ajja n'asembera mu Eagles. Olwokuba Eagles yasangayo abantu abateeketeeke obulungi, Misa Kisemakula, Geoffrey Dutaaya, Grace Kamate, ani ono Ronald Mayinja, abantu abaliyo nga ba-directors. Empisa za Siteesa zaabeerangawo naye ng'era azikomako. Ng'omuntu ng'alina baatiitirira. Naye era olumu zaavangayo. N'oziraba nga zivuddeyo. Era n'azitambuza. Naye ekyo toyinza kimunenyeza Katonda ayinza obamba ati bwe yamutonda. Manyi Katonda ayinza okutonda nga gw'ojja kuba bw'otyo ate n'otafunamu kwebuulirira n'oga kati nkuze. Kubanga Siteesa amazima amatuufu erinnya lyalirina. Siteesa mukazi w'amaanyi. Naye ebyonoona erinnya lye bye byondowooza byakola ki? Byakola. Kikyotegeeza ni bw'ogamba mbuno n'otafayo kwebuulirira kumanya nti okuze. Nanti okwebuulirira kwe okumanya nti bino byenkola
kati ng'okugenda Kololo kubanga n'abantu bayinza nti yagenzeeyo nga muyimbi naye bye yakoleddeyo ng'omuyimbi byo bye bituufu bye yakoleddeyo nga Hajati Hajati Seza Mayanja nze alaba nnyo pulogulaamu zange simanyi luba lwaki n'ebiseera ebisinga agamba mujjonkera ng'enjogera bw'egamba naye siba simujjonkera nze mba njagala kale bwe mubaamu ekibi akitwale nti kibi naye afunemu n'ekirungi ayigemu kubanga erinnya alirina abaana abazadde ettutumu erina essente ayina waliwo n'essente olumu ze weerekereza n'ogamba ezo kanzireke naye kyekiraga nti waliwo abagamba nti nze ssente kanzifune mu bulungi ne mu bubi kiringa bw'olasanga omusiraamu ng'oli musiraamu n'ogamba nti nze wadde ndi musiraamu naye nina okutema embizi kale okuba sigiridde kanjiteme kankole bukya y'embizi oba okoze kikyamu wadde oba oyagala ssente so nze ndowooza nti Stesha Mami Nsereko bye yamugambye byabadde bituufu nnyo ku neeyisaaye naye kino eky'ebyobufuzi Stesha si munnabyabufuzi yadde yeerimbika bwerimbisi ate n'ekibiina okusinza bwe kitambula ne gwe baawadde kaadi okukikwatira abadde wa NRM ate era akyali wa NRM n'emikolo gya era temubeereyo ne mulowooza nti ekibiina ky'ebyobufuzi kizze ekya Stesha kizze kulwanirira bantu era erifagiri kankubuulire tajja na kumalako kampeyini omusajja wabula ajja kujja wali we bamwetaagira buli bamwetaagira okuteekawo akacyankala waliwo we bamwetaagira wali nti baadde beesimbyewo 8 omusanvu gugambye nti Museveni yayiseewo mutuufu kiki nakiraba ne ku mulundi guli ng'osiriikiridde kyoyogedde kituufu abantu bano babaleeta wano kutugumaaza bwe bagamba mbuno Kalulu edda kabadde mu bukyamu bwadde 8 nga bagamba majority nga abana bagamba yayisemu butuufu era amazobo bapawaringa era Mwami Museveni bw'anaaba alayira Kololo ajja tula ku mwanju abo bojja okulaba muki mu tenti tya Kalulu yatuwangudde mu butuufu era tojja kulaba wagamba kwabo ndowooza ayinza okubeerayo nga ayinza obutabikkiriza n'obigendamu Munyagwa Munyagwa ye ayina kyayeesigaliza mayinza nagamba wano oba oyagala oba toyagala nenze nkubira toki nenkutunuliza saidi zonna ti omuntu gwendabawo asobola okubaamu ensa n'agamba sijja kgenda mu lukiiko ye n'akiziba oba n'agiba akajja kuba Munyagwa ng'ogyeko Kyagulanyi ngamba abasobola okugamba nti akalulu akabye nti akalulu nti nze sijja kgenda Kololo Kyagwende tumulegana mu Kyagwende basoba muwa kaadi Kyagwende basoba muyita naye twogera ku nsonga zino kubana abeewandiisizza nekugamba nti mulimu abantu bali 8 naye 8 Museveni bwafunako 5 oba 3 guggwa bulungi nnyo era nze nkubuulire mwami ani ono Mwami Kasibante mu tenti ajja kera mu makyagolole ne suuti bulungi nnyo etaya ayambale bulungi atuulaawo agambe omusajja atuwangadde muki yatuwangudde mu butuufu mwami ono ow'enengulwani Nandala Mafaabi oyo ajja kujja mu suuti butereevu era njagala bw'oba osobola ebintu bino obitereke vidiyo eno oligizza n'ogizaayo bali 8 jako President Museveni ogyeko His Excellency Kyagulanyi ogyeko nani ne His Excellency Munyagwa baba basigadde 5 ku 8 wali tunawo Nandala Mafaabi ogambye Nandala Mafaabi ateekwa okutuuta mu tenti ayina otuulanga balayira balayira gatteko Kasibante ayina okutuula mu tenti
nga balayira kyogamba ne muntu Moses Mabirizi oyo alina otuula mu tenti nga balayira waliwo n'omulala gwe basembyeyo okuwandiika oyo naye alina okutuula mu tenti ate gundi muntu abantu batasuubira kutuula mu tenti ye Mugisha muntu oyo tomusuubira kumulabayo very brilliant speech yawadde nga oyo tosuubira muntu kumulaba mu tenti era muntu musuubire kubeera ku saidi ya Kyagulanyi baatubbye tekabadde katuufu eyo gyagwa owapiraawo naye nga bwe mumanye empakazi olaba yagaana ogenda mu nuupu n'agamba no kati oyo alinamu kye yeesigaliza zamulabye Radio 4 yageze namugamba osubira okuwangula akalulu namugamba tobuuza bya kisiru mbuuza bengenda okukolera abantu namugamba andi ogenda kawangula bwe kugamba ati mbuuza bengenda okukolera kitegeeza mana wangudde dda bwe yalimbyemu ate amanyi musajja ayogera ate mukwano gwange yakyogedde bawude bamugamba akawugula namugamba toba musiru mbuuza ogenda kukolera kakati yensonga lwaki olaba nti ebibiina by'abasiteesa bangu obiwandiisa ekyamunyagwa ekyo mukiraba n'okukiwandiisa wabaddewo n'akasattiro lwava mwe mwabadde temugoberera ate kyemanyi wagoberera oba wabadde na bingi ebyogoberera ekibiina kya munyagwa okukiwandiisa bamaze kubeera awo ne bakayana ne bagamba emikono gyaffe olwedde twakola ki twagireeta mulina otuwandiisa kati bano ne babala nti Munyagwa we tumuwandiisa ate ne tugattako n'ensereko omanyi nsereko oyo kyenategedde kikino baba baleka bombi ne batabawandiisa gwandibadde muliro kati nga balina ogamba mubone kati tuwandiise kandi tuleke kaani okitegeeza omuliro oba ogusazi Munyagwa ne bamuwandiisa in fact laba nti abamu tebaagala kwogera bituufu sokoleke in Uganda so that you can make the common man understand what you have tried to deliberate the country. Ne wala yabadde namusimula akawala atabulidda kika 2 okirabye oba mukyala oba muwala we simanyi daba in Uganda so that you can make the common man understand what you have tried to kati kyali kimuguddeka no kyali kimuguddeka kimusimuza simanyi aleka yatu abanye bana Uganda naddala omuntu wa bulijjo gwe tuyita the common man olunaku lwa ssanyu ndi musanyufu nnyo nina speech gye njagala okutuuka wano olubadde lugendo luwanvu ekibiina kyaffe olw'okuba kibiina ky'amaanyi nnyo okujja kwakyo kwatiisa buli omu saagala kuzzaawo mu January oŋŋambe nti baakobye nga bakkanisa abalala olina nteekateeka kiko ekyo na plan A business NRM after musubira ekibiina ekisigadde kiri kimu kyekya PFF tesiba PFF nange nzija wiiki ejja kimbalinjala akipiga Munyagwa ndowooza ebuze tugerekera maaso yawadde speech yajja balegamba nti ebibiina abantu 8 basatu bajja gaano babana in fact nze bensimbako essira bali aba basatu abajogana kwe kuli Mugisha muntu tomusubira mulaba mu tenti kwe kuli Munyagwa kwe kuli Bobi Wine kwe kuli ne Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yes awo tojja balaba mu tenti naye Siteesa tomusuubira ntajja genda mu tenti negwe n'oyo omusajja gundi Kasibante nga nakutulidde mukutematemera abane nava mu bivulwa bamaze omunomerika nakamere yakalidde wano wa Aruna etegedde najja ne motoka musa odire motoka zakati motoka ezo baza milioni beka ozibalabala zonna ezo sente zonna za musolo ng'ozikwata ng'oziwanga omuntu Kasibante tinaye president yani wa kibiina candidate yani laba president wa kibiina n'ogaana okuwandiisa omuntu nga Nsereko anti jukira omulaba anti Nsereko bajja kwegatta kubali ate bawerebana anti bwe tuba twagana Nsereko kidiraagaana alina ideas ennungi era bannabyabufuzi nze bendabamu nga ddala bakola ebintu ebituufu ate nga bategeera yali Nsereko oyo era Nsereko oyo lwaba nti kati kuno ku intaneti kwajjako abantu ng'omuntu bw'ataba saidi yo
abamusiru era kyoboolaba abamu baswala ate batuuka ekiseera n'olaba nti gwe ava mu busiru ate ng'otandise omuwaana kati walaba ensero weyayambalidde empuuga abantu ne bamuwaana nnyo kati abaamuvumanga ate bonna ne bajja sayidi ye so ati Uganda bwetyo etambula mu kubuzaabuzibwa naye gwe ng'omuntu munnauganda olina obutava ku kigambo Kyagulanyi ekyokwebeereramu empewo eyingiramu empewo teyinza butayingira mu gundi bino ebintu byebifu bino so wakati bw'otunuulira embeera y'ebyobufuzi nga bw'etambula olabira ddala nga bannayuganda balina okwerwanako ennyo nga Bobi Wine bwe yagambye nti basibe engatto zinywere baba obuzibu obuliwo kati Bobi Wine waleetanga information ng'eyo n'agamba nti bannange musibe obugatto munywere abantu bagitegeera ate baba baagala oba alambulule neffe kyabategeeza tuba tukola ki tukitegedde tukimanyi nga wegambye nti ekigambo kya Bobi Wine ekyokwebeereramu ekyo siri kivaako ne bwebubadde kyova olaba ne baali bakwata walukagga nze neebeereramu ye n'agaana okwebeereramu baŋŋamba olaba kana akawuzi olaba empiso n'akawuzi nti ate gwe sipiri gye wakozesa wuzi nnene nnyo mwaka akatuli bugambye nze bagenda otunula emabega nga tobanga nze nagamba nti Kyagulanyi agamba atya weebereremu wayita mu katuli k'empiso Kyagulanyi nekola kyogera lwabwe abantu bamanyi okuzza emabega poliisi yagirengera n'abagamba mwebereremu omanyaje teyayogera nti poliisi yejja naye alaba poliisi ejja n'agamba mwebereremu era ye kyeyakola oba wakala oba kyajjukira nzijukira nga tukinyumyako wandigikomerezaawo abantu yagamba mwebereremu poliisi yajja yali enonye ye kakati nze neebereramu nnyo nga nkozesa kigambo kya Kyagulanyi ebintu byonna ebitambula byonna wembitulamu nti nga nze neebereramu nga mbitunuulira soba olaba esiteesha watuuka n'akola ebintu bwe bityo seewuunya wabiraba olaba ekijja mu maaso banalaba ate watulabula kubanga bw'otunuulira embeera gye bayisizaamu omukulu gwe bayita Mohamed Nsereko kwalite ye obumanyi bwe embeera ze n'ebigambo bye byayogera nga tazze mu bino bya ku intaneti kulumba abantu nadda mu byobufuzi biri ebituufu musajja amanyi ebyobufuzi ate alina points ezitegerekeka alina ne kyeyasoma kasiba nti yasoma ki simusomesa ogambe amasomero yagwa mmagwe kasiba nti yakiki kyolaba kyeyaleese ku mmeeza speech yamulemye okuwa waliwo abantu otunulira nti Mugisha muntu omwetaaga mu ggwanga nti ne bwe kuba magye agategeera ali ku ddaala lya geno tine bwe Kyagulanyi nga yawangudde ebyokulembeze Mugisha muntu walioga nti amajjajja gaddukanya bulungi okitegedde naye ye bw'omutunuulira oyo nga teyazze kugenda mu tenti wali ali ebitafetafu osuubira yazze kukola ki kati bino ebyabakiteesa okuyimba ku mikono gya Museveni biki baba nti abantu abakale babyogeddeko nga tulina obibabuulira naye tebyetaaga kuba nnyo abo tebalina gye batwala ggwanga bajja kuyisaawo mizannyo gyabwe era ku mmotoka ze bawadde ani Kasibante kiteeki agenda kufunako emu babeere omwo nga mwe batambulira bali ku ssente z'omusolo eŋŋombe piipi balina abantu bana kitegeeza bagenda kuba n'abantu baabwe bennyini bamuwadde emmotoka ne bamuwa eki agenda kujjawo abo bazitwaliramu tagenda kutambula wadde disitulikiti omukaaga kyo kikugambidde wano era jatuuka wakati awo agambe bannange amafuta gampeddeko simanyi akalulu ate bagambye ekyamafuta gundi yekikolako ani Electoral Commission yejjeza gabawa yagambye amafuta kuliisa bakuumi kubasasula bakuumi byonna biri ku yo katubasabire nenze mmanyi wanaga nti amafuta tagalina singa tubadde kisoboka
n'ogoberera mwami Kasibante oyo mu campaign ze zonna zagenda okukola. Sigenda mu abudde kubani n'omuwuliriza obudde. N'omugoberera. N'ogoberera ne Stesa Mayanja. Naye n'omugoberera kwabo bagenda tambulira wamu. Ya bateekeddwa. N'ogamba nti eggulu bapangisizaawa. Njakwe nga tewali. Tyacholi ini. Tinga eba ya bwerero obvious. Wa bwerero yaki. N'ogamba nti okimanyi lwaki eba. N'ogamba nti Kasese. Bapangisizaawa. Ti mu hoteli gye bayita gundi. Jageno ko akakwate ka hoteli yezo. Bali kano kali kabagezi bokka. Kweze mwogazi baba wadde. Aja station yalabisenga azina. Mwami Kasibante. Ne owandabye eyajjanga president. Wandi tunulidde byandibadde mu hotel ezo. Togenda yo. Ekyo kutegedde akabalekemu kabalekere amane nsaba ofiirwe abantu bawale bakusondera sente olondo gobere ng'otambulira okwo ntambulye ko gondi otambulye Kasibante mba update ya Kasibante oyo otambulira okwo nga ne babuzibye Sebaka wanga Stesa Mayanja alina okubeerayo ekituufu Kasibante alina okukola ki okubeerayo motoka bazina zaaki amafuta mwegalibule ekiro bapangisa ki loji enkya basobola okugenda wa jewa kulare ekiddako ki Stesa tumuveeko. Anyway, tuchale ku The Truth Media, go subscribe follow ndine mwami mawa lunaku lwakuna tuyisamu mpola things are happening. Period je tulimu kulaba bintu byewunyisa kyo bade tosuubira kino kijja n'ekigwawo ebimu tubade tubisuubira but ebimu bigenda extra ne tutakitegera bulungi. Tugenda ku nominations ezabaddeyo olunaku olwajjo saga tugende kuzalwa kubiri njala zalwa kusatu. Ezoro kubiri ndoza abantu bona babiraba engumi yavuga mukko nno kololawo wakati engumi yavuga mukko nalabako Alenskin abayingirawo ne bagala okumufulumya nkagudde bebe najja namutaasa ebintu byali bingi ka video ne kafulumawo nga oli abagamba te munzala wabi kinyi bali bagala mufulumya simanya ati bukatakanya kibwe yafunaawo na bakumi nga baba muzala wa bebe yajja namutaasa olwokubiri tulumala olwo lwaliko Kasibante yewandiisa lwaliko ani omulala President Museveni bewandiisa kololo nekwata yero eyo netuvaayo abantu mmere ne bakibyo n'abantu bagenda baalya wemmere twagira ba disposables nga bazisudde kitegeera ekuba teyatonya ngeri gye balina abalogo b'enkuba abangi jjo olunaku lwajjo zade zura sawa musanvu kitu zade zura sawa 4 nandala mafabi natuuka zade ziwera sawa mukaaga omwami Mugisha muntu natuuka zade ziwera musanvu ndakika 49 Secretary General Bongea natuuka ziwera 8 wezi tita Kyagulanyi Principal Robert Center natuuka kakati nze nabadde nga begana nebwedde bulungi basimbudde Kavule era Kavule basimbudde Kavule era Kavule basimbudde ne basooka bafukamira awafiira abalwanyi bana abantu abafiira mu lutalo bali ogenzeko ku kitebe waliwo wali ebifaananyi byabwe ne bakoleza omusubbaawa batekawo ne obuntu obutono ne basimba ne bakola ki bagenda emotoka kakuze kama bega katini baba dene sala za mirundi 2 ewaka Pastor Muto yasose basabira nati bado tandikidde wano awave byobufuzi yasose wanga wali ewaka byabadde bya maka gaabwe byadde byaki byawaka ebyo ebya Pastor ki Pastor Muto kati najja wano ku office ku byobufuzi nasimbula wano ku office nga bagenda okukola ebyobufuzi era walabye ebifaananyi byabaddewo abantu ababaddewo bani be yasimbule na batambudde mmotoka 2 nsoke nebaza omukyalo ono ani bamuyita Diana Vance yakoze eki ye yayambaza
abakulu Diana Vyansi sigena mwebaza. Sigena mwebaza. Kubanga ebintu bino bijjamu ne fashion. Kubanga mayibaza. Yalonze yakoze fashion yabadde nnungi. Fashion omwambazi goje salirawo. Nandi ofuna okutwagala kikola. Muna eno katingena kubuulira. Fashion ya taking all over buli event yebeerawo. Ebweru ne ba president babagenda kubuulira. Ba analyzing ne fashion. Wabambadde. Era kinze kinkakatako ng'omuntu alimu arts reportinga arts okurecognizinga gundi eno naye abo abantu abantu bayambala bulungi n'omuntu yakoze Bobby nze gwe muntu wemanyi nti ayambala bulungi akasuuti ke ne kamufiti ayambala bulungi nnyo suuti ye n'omulaba ng'akoze eki nga ateredde bulungi kati badegamba ne basibula ku kitebe basimbudde bonna eri mmotoka ne zijja mpaka Kajjansi wawona nga zijamba boda basose ziggalirayo ne bagana ofuluma kati wotuuka wali ku kitebe erweza bakkirizaako emmotoka bbiri nga zirimu abantu ezibaamu abagenda okusemba era ku kitebe batuuse bonna mu kutuuka bonna asooka okutwala empapula yoyo agenda okusemba sekretary yabaddewo nga Bobby nga president asigadde emmotoka ali mu mmotoka akola ki alindiridde essaawa ye kati woomaliriza baba ne basamuleka mabega kati bwe mumaliriza wali gw'oteekayo byonna olwo ne bayita pulezidenti n'asembera mu ssaawa ziri zennyini okitegere zino eddakiika 45 bonna bwe baatuukidde baatuuse omulundi gumu kati omu n'asigala mu compound omwo mwennyini ono n'agenda n'akola process kati ku ssaawa yennyini gye bagamba nti eddakiika essaawa 8 gwennyini n'asonga mbere bamukolako bulungi nnyo era ne biggwa kyensuubira nti ku mulundi guno kyenalabyemu tekyabadde kibi akikoko ebyokulonda ku kitebe kasobodde omumaliriza n'abaako ne kamulaga ne wagenda okwogerera kubanga ku luli ku kikoko byonna wennyini we bamukwatira oba ukigenderera yali yakamala okuwandiisa we pa ebweru ne bamukaba naye ku luno ekikoko ebyokulonda ko kamukozeeko bulungi ne kamuteera ku kikoko ebyokulonda tebamukwatiddewo awo omulimu ne bakola bulungi n'ayogera eri abantu neera ng'omuntu alina abantu kubanga ekya principal president okubanga kati ayina ground tekikyali kiki tekikyali mawulire kati amawulire anze wenjagala nnyo abantu basimba essira tugenze tutya mu buyinza oba Uganda eno ekyusa etya kubanga abagikyusa we bali bagikyusa be balonzi abalina okulonda akalulu okwekanyigiramu ne bataga nti bannange nze ne bajja tubba okukenyigiramu atisite kalondebwa nga kabwera kubanga tupanga abantu bapanga nene gundi ekola nabo bapanga era wano kumuwandiisa ogende natete akole isho ayogere eri abantu awonna waffe ne waliwo we balinze banne mwegendereze yo tulina okutunulayo obutakkiriza ate naffe tutwala mu tenti mwekigere kati kyatambudde bulungi nnyo okusaidi yaki ya Bobby ya Mugisha Muntu nakyo ne kitambula mbadde nzija speech ya Mugisha Muntu wagiwulidde nagiwulidde speech ya wagiwulidde yabaddemu oluzungu olungi ng'ebimu baka kati ngenda soka kumenyera ebimu bibaka naye ne mbitegeera kinategedde mu speech zaabwe bombi bbiri bade balina we bakwataganira esooka greediness mu gundi omululu ogwo omululu nzize ngwogerako nnyo omululu oguli mu government ekisu ogwo bombi bakkiriziganyiza especially kyabaddemu mu ya muntu ne mu ya Kyagulanyi kyabaddemu brutality and unfair arrest okitegera wakyo brutality kyeki gwokimanyi brutality ate kibuzanze bannaye
oli musajja ndoza okuzayo ebitono okusiba abantu omutali bwenkanya nga tebalina misago tumubasalidde misago n'okubayisa ogisa bannayuganda obubi nga actual brutality ndoza amaanyi g'amajje nawe vunula bulungi kubanga abantu bokolera kuliko abaprofesa anti abaprofesa bamanyi oluzungu ojja kuvunula ebifu wegenderezi kyotomanyi tokivunula kale tukirekeyo mu luzungu brutality bonna bakkiriziganyizza era bonna bamaliriza bagamba abantu at least mubasalire omusango tumanye nti ono omusango bwe guti oba mubate era nga bonna bagamba abantu bali mu makomera be mugenze nga musiba bwe mutyo kyekyaki ne bagamba theory asusse ku practicals kibategeeza nti omwogedde nnyo nga tewali kikolebwa theory asusse bonna bukyabaddemu mugundi speech zaabwe so babaddemu n'ebintu ebiri waliwo n'ekirala Mugisha Muntu kyeyayogedde ekyabadde ekikulu ennyo n'agamba essente yakyogedde mu luzungu naye abaluzungu sadduddamu naye yakyogedde mu luzungu n'agamba nti essente muzimalidde nnyo mu byokwerinda no omwana yamubuuzizza nti obadde mu magye n'agamba we all know the army is taking the biggest share or cut okyogera ku kinagamba ekyo amagye okutwala the biggest cut kiva mu ku muntu nga ali insecure amanyi akoze abalabe bangi kati ng'alina okupokera amagye gabeere content gamukuume nti omuntu nagaye ate bw'anajja ekyokusooka agenda kuba talina kyereralikirira nti alina abalabe bakoze kyakubiri agenda kuteekawo embeera nga nabo basobola okweyagala okitegeera so nti essente zimusobola okuvaayo ne zigenda mu bintu ebirala yagambye ekyamagye gipookera omusimbi ono alina acreatinze abalabe within and outside ate gamba nakyo yakivumiridde yes yakivumiridde so takyagala nti oli akoze abalabe ewaka sipiiki yaabwe bw'ogitunuulira ku lw'eggwanga zabadde nnungi naye agundi oli wadde ajja kgenda muteni nga balaya yabadde nnungi nandala naye yabadde nnungi naddala ku byenfuna bya Uganda naki ate alabika bye yasoma yabadde nnungi era lwaba nti ekizibu ekyazzeemu kwe kuba nti bannandala bano bye boogera ate si bye bategeeza boogera kukyamusa bantu boogera ng'olaba ebintu bye birungi ng'olaba yandibadde omukulembeze omulungi n'ate bw'odda emabega n'omaze ebijje bimutambulirako ng'olaba ate sipiiki y'oluusi awo efukira ki etalina mugaso eri eggwanga kati n'otwala sipiiki z'abantu ababiri eya Mugisha Muntu n'eya Kyagulanyi omanyi lwava nti tetwagala nnyo abantu abamu tebaagala kwogera amazima kibaluma naddala omuntu nga tali kusaidie bw'otuulira Mugisha Muntu eyeerekereza nga baakajja obubbi n'agamba nze sijja kgenda mu kutambula tweyongereyo kubba sijja kutambula n'ababbi kusinza ku byendaba n'avaamu tosobola butamuwa credit kubanga waliwo boolaba nga balemeddeko bagamba eggwanga oba tulinyunyuta tukole ki ate nga yali ku share sigala kati n'amadaala gaaliko ga waggulu nnyo naye baasobola okwerekereza abo ne Besigye baasobola okwerekereza bagamba ekyatulwanya si kyekyo nze ebintu gye biraga sibitegeera era n'akola ki n'abyesonyiwa n'akwatagana ne Besigye ne bakola ekibiina era nayo ssente ate ne zikola ki era gy'ova olaba nti ku endi baatuuse nga boolaba baddiŋŋana era oba kitegedde omanye kinsasa malayo ngenda nzijukidde speech ya Munyagwa n'ekigambo kye yayogedde wallahi nga kimummisa akalulwa 100%. Omanye we yagambye bwe nkwata obukulembeze buli atali munnayuganda nga tolina biwandiiko wano ogenda fuluma ogende sikwagalawo abo abazungu baati bagenda namuwa kintu kyenzijukidde soko omalayo speech ya wano tugende wali abazungu baati bagenda namuwa malayo wano tugende wali yayogedde ebintu ebimu kati ebisoboka ndi bw'otuulira Mugisha Muntu lwabandi nga wegambye Mugisha Muntu oyo amanyi ate mulungi naye audience teyakola ki teyamureceiving nga bwe kugambye nga we twasookedde audience teyakola ki teyamwaniriza era yobala nti wali we babeera ne Besigye baali bakoze ekintu nga kitambula
Yajo bola abantu kati fenga bagala enchuka otunira Mugisa muntu oyo nogamba Mugisa muntu ngali ne Bobi Wine yes nesereko nga jali nani olabanga wandi baddewo change olabanga wandi baddewo ekintu ekitufu buli omwali na kyakola ki kyasobolera kyagattako naye obutaba bumu bwa Uganda bugenda kutulemesa wano ensi Uganda okukyuka otunira Bobi Wine abantu abayina ensi yamukkiriza audience akola ki ajirina muntu omutulira naye ayinamu kyolabanga yandikigase ku struggle but okitegedde ne ogenda banga obutali bumu obutakwatagana obutajira wegamba waliwo ebizibu wano mu Uganda bingi nnyo oba kitegedde nsereko geno mulabanga naye ate alabika olusi waliwo lwalabika bulala nengo olaba Uganda mutuufu abakulembeze bo twandibadde nabo. Okay, speeches nebbiri eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu neya Mugisha Muntu zombi kweziri ku page eno ku The Truth Media genda otekemu speech baja ugo typing mu page yange kweziri zombi ezebbiri nzirina zonna okubawetandika oswana zibaterayo wano nga batozogerako nga bodi bateka obeyo tukanoje togirina mulina ate wena ate laba uliri kali kusomesa ekintu kimu tewabimala kakule ekintu kimu nabadde waka mu nyumba yange nga ntutte nina speech zombi nga ziri clear n'ekifaananyi nga kiri clear nga buli okuva okuyingira mu kire mpaka kali bwe twatogera speech ezo obasobola wandi baddo kali bwe ngaba technology kali ngena nakulagula vmix ya simu gonyumye ebyo ogimanyi mbadde njagala guni speech za munyagwe munyagwe yagambye ati esooka yagambye omanyi munyagwa ngabadde gandi munyagwa namulabyawo nebigirwa Moses nga tebasuubira kubawandiisa kati njagala speech ze era ndabyewo ne kyanaye nga gundi agamba mbu wedda bakuba simu wewandiise ngani akyogera Muhammad Nsereko mulabye abadde akyogera kati munyagwa speech ye ekisooka yagambye buli atali mu Uganda buli ali muno nga tuli mu Uganda nga tulina biwandiiko bwafuka president gwe weegobe nga tannakola ki ngatana laira kuba walayira bwati mwenna mufulume eggwanga gwe kasomanya nti no tolina biwandiiko toli muki ng'oli mu Uganda oba yayagadde kwefuula agundi ono yakopye ekyono omusajja abonyabonya mikwano gyaffe giri mu Amerika yayagadde kopa Trump naye nga ate wano tekikola simanyi ekyo kimanyi tekikola naye yagambye ekyo yakisazeewo ekyokubiri agenda kusazaamu enkulagana yaabwe ne East Africa kuba tetuyambye n'agamba abana Kenya babi we bawulira nti nno ebintu bibasobedde nga bajja bakima kasooli waffe na biki bwe babeera nga balina bye balina nga baleka bagamba nti kasooli waffe mubi alimu eddagala okutuswaza internationally takyagala abo enkolagana ya East Africa agenda gisazaamu bwe banagamba muno omwalo bagenda gusiba mbuno tuberenga tetugira nabo balina ebyobusuubizi abwe ebiyitawo okugenda eri nabo ajja bisiba paka nga baguddewo omwalo so ye agenda kutandika na kubaninga bintu agenda kuntandika nampalana ndoza gikole bwoti kube bapalana first class munyagwa yayogedde tewali kitugasa andi kubuulira munyagwa ku bintu yayogedde tewali kitugasa lwaki tibana abantu abatwala kasooli abafe ne bamulima bafunayo sente andi yagambe te economy awo bojingidde ogenda gisa andi balimbo batuyisa bubi andi uliriza ekyo ekintu negundi ne Trump yakireeta n'agamba agenda kugoba abagwira bikikwegera kuzino babagwe toba na dola naye singa ogenda n'ofunyisa kati dola eri wansiko eriko satumeka era abantu abali mu America bagamba economy yafa kati sente za itubu ya mudola naye economy okufa economy okufa yava kwebyo kwa government abagwira abo balina sente ngeje bazingiza mu Uganda tubala ne Dubai ekyokugoba y'abantu tekisoboka yes otegede abagwira abo balina bwe bayingiza sente muki mu gwanga ate omukago guno nze noza munyagwa yandigambye nti omukwago wa East Africa ajja gutereza agulongoseemu yagamba ngana kusazaamu ne bwanga gusazaamu ekyo abatafunyewo kabonero gwe tugenda kuba mukwano gwe ebyo tabya andi kyekati kigamba nti
bwana ba president ata ino sagala fana ne mu 7 nga tanajja ku ntebe ayino kuwuliriza bannansi n'okuwabulwa yagambye kuli atale bunnansi katulina biwandi ekyo tekiriyo wano tojja kubeera ekyo tekiriyo kwanga wana amabala ga wano gavuga abaana ne galeeta buli ebyo tabyagala ba investor ne beyagala sente ne ziyingira mu hotel za Uganda abantu ne bakola ki mawe tabyagala ebyo mwe mubi tola gadi oyo munyagwa yakoze bubi no that tugende oba ku okay njagala tumalirize okugwanibwa kwansereko nza kuti batumaliza nako ndabana kadde katutwala speed kati okugwanibwa kwansereko pinza n'obutakumala kwanga enkuba ndabe naye sereko kiriza gano okumugana sereka atunule gye yava sereko yabeerako kiwaji yali kuba rebel MPs kubaka bwa parliament era mwami Museveni nagezaako okugamba nti nsereko netukantisimire simanyi n'omulala yali ani n'agamba bave mu parliament if they cannot apologize era speaker yaliko ebiseera Kadaga n'ataputa amateeka n'agamba ekibiina ky'abasindika naye tekina buyinza bukole ki bubajjayo era ne babafunira akatebe wali nga kwe batuula nga ba rebel MPs baba wetonde mutetonda mufulume naye nga Nsereko yali ajja mu byobufuzi bakugamba timama Museveni yali amwagala nnyo cause the family ng'alaba ng'omuvubuka yali ng'amulaba omuvubuka ategeera era n'alaba ng'omuvubuka agenda kukola ki family ya NRM right yes naye si buli family ya NRM tebamwete ategeera ne bana ng'abaana ba Nsereko muvubuka ategeera bulungi era Museveni n'alowooza nti Nsereko be bamu ku bavubuka bajja okujja akozese which he didn't do kali Nsereko atuuka eno mu byobufuzi atandika ndowooza okujjamu kana ak'obuntu okulaba ebintu gye bitambudde nti wano si kituufu wano kino kiki era yawakanyanga nnyo enkola za NRM kozi yaja ne slogan ya zaake yes era nga muvubuka naye ng'alina sente ze nga ne bagamba omusajja ono sente azigyewa Nsereko oyo bw'ayingira ebyobufuzi bya NRM ayingidde mu gavumenti ya NRM Museveni yatandika okuva ku bintu bya Museveni ebimu mpola ebimu ng'abeeramu naye ng'ebimu akola ki abyebalama byalaba nga ebimu tebimukolera n'agamba kyekiraga nti omuntu osigazaamu ak'obuntu n'agamba ebimu Nsereko yeebeererangamu n'agamba ekyo sijja kukola ki kikola era mu palamenti eyo yakola nnyo erinnya ly'okuba nti yawakanya NRM byali yagala ne babafuula ba rebel MP oba lyalina tteeka akiri yawakanya ennyo mu kuwakanya ebintu bya NRM Nsereko atandika okujja independent agamba NRM ngifulumye era abeera alayiro manyi mwogezi nja kubawangula era ebisanja byonna Nsereko najja ng'akola ki ng'abawangula era Nsereko y'omu ku bavubuka betwali batuuka nti bandikozeeko mu gavumenti ya NRM nga baminisita ku magezi gaabwe naye teyabalonda n'alonda n'ababbalamu osegedde n'alonda n'abaki n'ababbalamu kati Nsereko bwe yajja mu byobufuzi yajja nga atandika okuyenga adda ku mbeera z'abantu afuuse zaake biki atandise okubeera yekka independent mind kaakati nga yeerabidde tyoli eyamuleeta tasonyiwa wewano wetuli yeerabidde nti takola ki teyerabira ate tasonyiwa mu butasonyiwa n'agenda nga ye abeerawo amanya nti luliwolo ndikwasa kati abazze ekiseera kituusa azze kuba president n'agamba kati ate okuba president nga Nsereko wabugendamu Nsereko bw'onoomuwa akadde n'akuŋŋaanya abantu newoba n'aba 10 newo n'aba 3 ajja badaiva n'aboogeramu Nsereko ajja bbawa information ki entuufu kubanga ekyo oba mwagala oba temwagala Nsereko akirina ti Nsereko ne bwe yandikubye laale nga teweza bantu mutwalo naye ngeri bantu
bantu 4,000-5,000 bavaawo bategedde. Bategedde. N'agamba ono nno bwe mugatta ku bino ne mugatta ku kino ne mugala kino mba nkoze eki? Nkoze ensobi. Mba nkoze. Kyova abalonzeewo n'agamba ku Munyagwa n'Ensereko. Bombi bazibu naye ne balonda kaani asinga. Agenda okugoba abatali bannansi. Nsereko n'eddiini eno n'alowooza nti abasiraamu bano nabo ayinza obbakyusa. Naye Museveni atya nnyo abasiraamu. Manyi Museveni oyo lwagigambye lwaki tasonyiwa. Waliwo akatambike n'adde ndaba nsonyiwa okuzzaako emabega. Nti webaali batikira webaali nga gundi ono ali mukomera amaze training. Besigye Abatanzania abaali bazze okutendeka bagamba Museveni bagamba nti bonna tubatikidde naye ono muteekeko erikyo ejjoje nnyo. Era kye yakola. Era nakati yali muteekako mpaka mukomera. Erewe wose tuwadde olunaku olwaleero katuve wano bakitala tumedia ko tubadde ne Muzeeyi. Naye ngube tukoze bubi nnyo kwali tulina okugenda mu speech ya Nsereko eri ani Mpuuga. Naye tujagibaleetera ekyatambula. Naye ngube tukoze bubi mubeere bulungi naye mutwekummireko. Mweraba. Mujja kuba mututegeera mpola mpola. Mujja kuva ku bamanyikiddwa mudde ku bamanyi.